Mbalamusizaako mwena batugoberera agange nze Waswa Emmanuel nsinzira ku mukutu gwa Waswa Emma YouTube channel noga Trust Media Uganda okubanga tuboliziganya mubele kutwegattako ne subscribe nga nemba nga mutwagala mbatumira mwena abo yakadde kamwe nemba nga mutukiririza okubanga tubaweereza onakulwa leero courts zitanze okubanga ziwuliza emisango ejenjawulo ejava mu nsonga z'ebyokulonda mujuke ntwalina okulonda okwalekwa okwasa mmemme okukyasa okubeera okw'omutawana mu byafa bya Uganda bili abiri mugumu omwezi ogwa January ndowooza ngenda ku somezi 14 lulijjukira mu byafa by'ensi eno okulonda okwo kwaliwo wakati wa President Yoweri Museveni ne yalasinga omuvuganya wa National Platform His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine. Up to now Bannayuganda bangi tebakkiriza nga byava mu kulonda okwo okusinziira kuli mukyakkiririzaamu. Kale agange nze Waswa Emmanuel kubanga kutuusaako byonna katwandikireyo ku nsonga za saidi tugenda kwogera ku misango ebiri okuli ogwa Muhammad Segirinya saako n'ogwa Muhammad Nsereko omu wa Kawempe North omulala wa Central. Olunaku lwa leero Muhammad Segirinya akedde gasimbagana mu kooti ne omukulu Kidandala Sulaiman bano bavuganya ku ntebe ey'obwa MP era okumaliza nga Segirinya awangudde entebe eno naye munange Kidanda teyakkiriza n'agaana n'awabira Segirinya mu kooti ng'agamba nti teyasoma. Olunaku lwa leero banaffe aba Electoral Commission nga abamu kwabo kitundu kwabo abawabirwa ono nojjukira Segirinya yawabirwa nsonga za butasoma nti ebitabo tebyawera senior 6 ne senior 4 bitankanibwa mu bijjukiro ebyakyaka ennyo. Electoral Commission nayo neteekebwako omusango nti yagayala obutagoberera empapula zino bazaali feke. Segirinya olunaku lwa leero abannaffe aba Electoral Commission basabye kooti egobe omusango gwa Sulaiman Kidandala nga bagamba nti teguli munsa. Kansome ekiwandiiko nga bwe kivudde mu kooti. Kooti akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde aka Electoral Commission kavuddeyo ne kasaba kooti egobe omusango gwa Sulaiman Kidandala mwawakanyiza okulondebwa kwa Muhammad Segirinya muna kibiina kya National Platform ku bubaka bwa Parliament oba Kawempe North. Okusinziira ku kakiiko Segirinya ye muvunaanwa asooka wabula teyaweebwa mpapula ziraga nti bamuwawabidde ekifuula omusango guno omubi mu mateeka. Ndowooza mukitegedde. Bano bagezaawo okulaga nti Segirinya mbu teyawabirwa teyarisivinga mpapula. Mujjukire ebiseera ebyo byali biseera nga twakava mu kulonda nga tukyalina omuliro mungi nnyo. Segirinya bwe yamanya ndowooza nti bagenda muwawabira n'akola obujogolya obukolomoni mu kibuga n'akwatibwa. Bw'akwatibwa yasindikibwa ekitalya gye yakulungula ennaku almost 21 ng'ali mu nkomyo ekyaviirako bannamateeka ba Sulaiman Kidandala okulema okumutuusaako empapula eziraga nti wawabiddwa. Bano batuuka n'okutwala empapula ewawadeni w'ekkomera ekitalya. Segirinya n'agaana okusayiningako ng'agamba etanze bisayiningako bino tabitegeera alina okusayininga mu maaso ga looya we. Ekyaviirako Sulaiman Kidandala okukalubiriza ennyo okufayiringa omusango ogwawabira Segirinya ku by'obutasoma. Kino kyawaliza Kidandala ne balooyazi be okutuuka okugenda mu kooti ne basayininga affidavit ne batimba n'omusango ku public notice eza kooti ogezaawo okulaga nti loodi babadde bamusavinze ne bakaga bamusavingire mu mawulire ne mu public naye bino tebyakola kati. So olunaku lwa leero Electoral Commission erabika ekintu ekikube kiza kusaidia Segirinya egamba nti omusajja tebamuwabirako guno omusango baguyita bad biki dak ekiri Kampala wano. So ogenda okumeza basaba omusango gugobebwe era atubasubira bana bakonoza next week mu court nga bazemo kubanga batunka ensonga zino. Electoral Commission of course eno kisindikiriza kubanga bwe babira Segirinya Muhammad nti teyasoma ate nga Electoral Commission yamukakasa nti yasoma kitegeeza Electoral Commission yakola ensobi awo Sulaiman Kidandala omusango kuba abaguli wakati Electoral Commission nayo ebejjibwa muno obwesige n'abantu nga bagamba nti kati mwe betwandi batulowooza nti mwe mulina okukakasa empapula z'abasomye ate mwe mugenda maaso n'okubeera bagayavu. Olwo ne luggwa ate n'ogwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko ono ye munamateeka wakimazeeko kooti bino byebaddeyo. Omubaka wa Kampala Central Muhammad Segirinya Nsereko amazeeko kooti ebyewungula. Munamateeka we Bernard Mukyaba bw'ategeezeza nti omuntu we yakitegedde kawungeezi k'eggulu nti Fred Nyanzi Sentamu we yavuganya naye mu kalulu akawedde yamuwaabira nga 10 Ogwokusatu 17 omwali n'okubba akalu 1 trillion akawumbika asonta akawumbi katukyogere mu luzungu tulabe kuwemula trillion yemu bwe bumbi 10
trillion yemu n'obumbi bisatu bwe bumbi 13 billion 13 zezigenda okozesebwa across Uganda yonna okusobola kubanga tuwoza emisango gy'aba bawa babiri wasaganyizibwa that is okufanika kooti bannamateeka abanabikwasaganya n'ebirala